abanga bange koi ndye baganda bange abemikwano muli mutyeye tulero naffe bitusobedde ebyokulonda birabikamye babagamba covid wali ate mukambwe kali tulinda bannasayansi babibalembu bamalawo abalabe ekiddako naye kati ate gabenda banze ebyokulonda sibirabyeyo temumpulidde sibagambye nti oba kyange sibyakubayo mukiwulidde oba nkiddemu Okera nibisanga wano umanya amawuli agasukkulumye mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse. Oluvannyuma lw'okutomorokeza buyonjo jamu neyeeyongera abantu babakwatira mu kafiyu enkya n'eggulo. Parliament evuddeyo n'egamba eyagala President Museveni atereeze mu ssaawa bongezeeyeko ku ssaawa n'essaawa emu yakumpi waliwo etteeka eriri mu kubagibwa lireetebwe nga ligenda kulungamya mobile money. Amakampuni gana gaddukanya ssente munnanga nga gayita ku mbeera eyo y'okubanga oweereza n'okuweerezebwa. Olukusa olukola omulimu guno balina kubanga balujja mu Bank of Uganda basobole okubanga balundoolwa bulungi nnyo. Linda ekijono wulira ebyo nokyalimu ebyo byakafu simanyi balina naye bajongezeeyo ng'atagava munda gagamba bagenda nagiza na ku 12 gwe nonambuulira naye katuveeyo eyo ebintu ebigenda maaso mu ggwanga bana ebyankyukakyuka yennyini Klokta wemazewo ebbanga lyonna UNRA egenda gimenya bateekewo flyover ab'Emakerere bamaze ebbanga nga bakola okunoonyereza ku COVID-19 era bafulumiza okunoonyereza kwabwe okusookedde ddala. Abalwadde ba COVID era abafa ebitundu 68 ku 100 by'abasajja. Abakazi bafa kitono bw'obanga obazeebazeemu awo. Abasajja mwekuume oluvannyuma lw'obutabanguko mu maka okweyongera wulira ate omulanga guno gukubiddwa bassentebe b'ebyalo bagamba nti bafunye okusoomoozebwa kunene nnyo nga balungamya wamu n'okutabaganya abaagalana wamu n'abafumbo. Kyokka gavumenti tebalabawo ne baateekateeka obukiiko obulwanyisa embeera eno tebaabalabawo. Bafuna katwalo butwalo bwe kati Kino mukyakaaba naye bannange Uganda gye tumanyi oba tukole tutyo oba ensalo tuzigale. Kati nno twafunye abalwadde abalala 28 batwegaseeko ng'omusanvu ku bombozi baali bakontakiti be baali banoonya baabafunye. Abalala bo bali abalwala bavudde sayidi z'eryele bo baabazizaayo. Bannange lockdown eno tetubitegeera Speaker wa Parliamenti Rebecca Litwala Kadaga avudde yagala gavumenti ezitukire mu bunnambiro egenda eyambe Eddie Kenzel gyali egamba bwe batesobola kumujja okumuleeta wano wakiri bamuweereze ssente abeerenga yeerabirira eri. Speaker alaze konsani bannange mu district y'e Kayunga waliwo abantu abateekebwa mu kalantini okumala ebbanga kyokka ate bwe yaweddeko ne babongerayo. Olwo nno ne beeri omuguju ne bakuba enkanda wansi ne baga nti lwaki mutwongerayo naye nga babadde babasuddemu abalwadde babiri. Aladdi avane poliisi abagamba ebye mwekandagira bwerere etteeka bwe lito bwe ligamba atayagala asaaga muyina kubeera woye mama obona
bw'ovuga emmotoka yo erina okuba nga namukeerwalira ku kkubo ogw'omusango. Pamiti ye erina okubeera okumpi munnange n'okwambala masiki. Luli bakwata emmotoka 2 ne bazipaakinga wali mpoze Kololo. Wetwogera gyo bakuta 310 wawalalalalala. Koliwa bodenyo ate kwogenda kufunira muddala kubanga omukisa oguli mubisanga wantu okulabangako bangi nnyo bagamba nagiwulira ntya nze ndi bize kati teweri kwekwasa okeera bukeesi bw'ozukka bwoti oba olina okwebaka ate obanga tolina gy'olaga okujjawo ng'olina gy'olaga ojja kubanga ogiwulira mpolampola ennaku ze ebintu byakyuka osobola okufuna ku mukutu gwa www.radiosimba.org n'owandiika emboozi n'okona kantu kali akagamba listen live ojja kuba otufuna bulungi nnyo yona oli mu diaspora whatever yona gy'oli n'omulayi naye n'ofuna ku kina musava kasiisa 3 femwemwefe abange yesebo kina ye chochi yalete nakafiyu ababaka ba parliament olunaku lw'eggulo nga bakubirizibwa munnange sipiika waabwe yavudde ne bategeeza nti muyinza mutya okubanga kafiyu asigala ku ssaawa ezo ate nga abantu balina okubanga bakola essaawa za kafiyu zongerweyoko kisobozesa abantu abava ku mirimu gyabwe okutuuka obulungi awaka nga tebatatanganyizibwa bagula ku lwokubiri ne basiteeka ekkololo nga bopaakinga ne bakutwala ne bakusiba gyo bakuta 310 bagamba mutino bonabona baadde bayise mu kafyu amawuli agaveeyo amayikusifu gagamba mbayinza kudda ku 12 okunywereza naye twesize palamenti yaffe 12 yalese ekiteeso kyakitegeeza nze mayi palamenti teyingira wetakosebwa okuba nabo bakwatibwa kyogamba kinagirira omusajja yagambye mutino sitiika ezo sitiika zambwe fayini muzitereke naye tezikyakola titya siga oba ogiina nze ndowooza banenze mbawa gange lekako sitiikayo kubanga bino ebintu byetanze okulaga mu president tumulaga mbaafe betotunyumiza biyinza okukyuka tesitiika ogijjeeko ate okufuna endala naolutalo kale gitereke tetuganye naye ate sawa za kafyu manya mudi you're not above the law ebizibu bya jamu ali mu kkubo simanyi wajje bisimbuka da wajje bikoma kubanga okujjako ng'omuntu omugamba nti genda kumuli musaawa nyavaayo 8 ekitasoboka ekizibu nnyo kisoboka naye kizibu nnyo nze gulo nzo okuvuga saa 9 ne mmaliriza ku ssaawa 12 n'ekidakiika 45 okay wandi kutana kata time ekwatiyo senga nabadde ngenda mukono wabadde we nabadde empedde naye mukole program bwemba ngenda wano anti jamu kabyaliwo time ojibali yabango nyukanya kati gambuze kati mbuliye muntu atanyukanya yakola programu yebereti andi alina ekiduuka kye kyaddiweyo asimbuddeyo saa 11 ez'olweggulo 11 wabanga nsoma kyasuubirayo abajja akolerawa katugezanga mutoga adda najera yabeera 11 kati amalirize alina lwakoze jamu egenda mukwata kafyu mukwata wakati wa 11 essaawa ezo tolandi nyingi problem yeyo aveyo metena abantu ekintu kyakwetayiminga nzagala ngambe nti atunda adiweyo nakasero agalewo bweziti okwewala nze ndawuzika muwezo okulabirako olunaku lweggulo twavudde wano nga tezinawera 10 ng'ogenda wasimaganje watuseyo saa mmeka natuseyo saa 11 tebereza kati avuga okudda dde gy'abeera kati wadde otesi muteesa mutya tusesetule ndawuza atanze tutufutyanka atandise kufutyanka kiyazi nze mbuuza kati mbadde musaba bakole batya palamenti yalese ekiteeso abange Speaker Parliament Rebecca Alifara Kadaga agamba nti government nti ekole kyonna ekisoboka eyambe Eddy Kenzo yamukubidde ng'akaaba omwana ng'akaaba namugamba nfiire eno era Speaker agamba omwana mumunoneyo olase mumunonayo mumuweereza obuyambi mumulabirira eri ekyo kikulu ekyo gavumenti ono serebu weno munyenye yaffe yaleeta BET olwamalirizaalo abaana ne batandikirawo okutambuza obufaananyi nga Kenzo ne Sipiika bali mu ofiisi batudde bwadda kitegeeza banyumyanyumya nnyo n'amagezi ategeere omusiru asiwaye ddala